Mukyala ono Kadaama anyumya agamba nti boosi we yamusabye ensigo ye agimuwe. Njagala owulirize nnyo ensigo twogera ku kidini. Munange nga omukyala atandikiriza mpola mpola. Nga bw'ogenda okuwira omukyala ono ngenda mukuwako mu katambi gwe nsaba weekuumireko. Nga atandikiriza mpola mpola nga mubuuza ensigo zo zonna ozirina. Nga Kadaama amugamba ye ensigo zange nzirina. Nga omukyala amugamba tulinayo omukadde omulwadde. Naye oyinza okutuyamba. Omukadde oyo n'omutuweerayo ensigo emu. Wulira Kadaama bw'obanga toli mugezigezi manya nti abantu b'ogendamu bagezi nnyo naddala nga balina kye bakwetaagako. Bagenda kulimbalimba wekiba kyetaagisa kuwayo busente oba kugulira birabo bajja kubigula naye nga balina kye bakwetaagako. Naawe oteekeddwa okuba omugezi ennyo teweebaka Kadaama. Munange nsooka okubuuzaako nga tetunneeyongerayo wasuze otya wasiibye otya. Vidiyo eno wonna weekusanze obudde bwekusangidde mu mukwano nkubuuzaako nnyo nnyini ddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ate nga wano oliko Maggie Kyeyo Initiative YouTube channel. Amanya gange nze Maggie Mukwano ate nga tugenda kuba tweyongereyo vidiyo eno gimpereka like esobole okutuuka ku Kadaama munno. Nkwegayidde oba gisheyalinge. Munange ng'omukyala amugamba osobola otuwa ensigo emu ne tugiwa omukadde oyo ne tukuwa ssente ne famire oyo yonna ne tugiwa ssente. Owulira Kadaama yabadde mugezi nga bwe njagala obe Kadaama omugezi toba Kadaama mwebafu nga bagamba ensigo ezange munnange nninamu zambizi. Buli Kadaama yenna ali eyo boosi obwatandika ng'okwemoolerako ng'akusaba ensigo bangi nnyo bazibasabye bangi. Mugambe ensigo eyo yambizi. Munnange Kadaama bwe yakyogera baamukwata nga bamuzza ku ofiisi mbu baamwenyenyana na buli kintu kyonna kye yali akutteko baakikwata ne bakisuula. Ngenda mukuwa mu katambi katusooke tugendeko mu katambike obe ng'owuliriza ebigambo byayogera. Kadaama beera ng'obwongo bugufu, beera ng'olina amagezi agayiiya okulaba nti weetaasa. Ewantu we bakusabidde ensigo toddaawo okwemamaaza mbu sigalawo balimbe kimu ensigo zo zambizi bajja kuzza ku ofiisi. Naye bw'otookyogere bagenda kubanga mukwano bakola ekisoboka kyonna oba kukola kyoba ki bo balabe nga bafuna ensigo yo. Bangi bafudde emirambo gyabwe gikomezeddwawo e Uganda nga ensigo teziriimu. N'abalala olw'okutya okuswala oba ki nga bamanyi nti amateeka gayinza okukola okunoonyereza babaziise ku ddungu naye mmanya nti kampuni yo eba yakutwala yo bajja kugiwa akasente bazibiikirize and just not kidini yo ya bbeeyi nnyo tebasobola kutoola ssente kugenda kugula kidini nga balina Kadaama ali ewaka. Tugende mu katambi. Omuwala bwe yambuuza nti n'ensigo ozimanyi ne mugamba nti ye mu luzungu kyeki ne mugamba baziyita kidini. N'angamba nti ezizo zirina nnamu ne mugamba nti nzirina. N'angamba nti no naye nina jjajja waffe mulwadde okitegeera osobola okumuyamba n'otuyambisaako emu ne tuwa famire yo ssente ne tuwa ne bazadde bo ssente. Ne mugamba nti no mbadde njagala okubayamba naye ensigo ze nnina zambizi banzigyamu ziri zaali nfu ze banzaala nazo ne banteekamu ez'embizi. Okuva olwo banneenyinyala banzizaayo ne ku ofiisi era buli kimu kye nnali nkutteko bakikwata ne bakisuula mu kasasiro olw'okuba nabagamba nti nno ensigo ze nalina zaali zambizi. Jjukira kyekisolo tebakirya. Kakati nange bwe nataasibwa ensigo zange okuba nga zitwalibwa okitegeera era ne banzizaayo ku ofiisi ne banfunira omulimu omulala naye nga nali mpedde nali ŋŋenze okitegeera baali bagenda kuzitwala era singa seekwasa mbizi singa ndowooza sizirina. Alright, nkukulisayo mu katambi gwe wenna eyeekuumiddeko n'olaba vidiyo eno njagala nnyo oba naalisabye nnyo buli vidiyo gye nteekayo n'ogiraba okuva gyekoma mpaka gyetandikira. Ebigambo ebisooka biyinza obutakuyamba eby'omu makkati awo ne bikuyamba oba ebisembayo
mukwano nali kusabye nga video noziraba nozimalayo. Owulidde omukyalo ono nga bwakunyonyodde n'owulira n'amagezi ge yakozesa ekiyinza okumalako omuwarabu pulani n'akwesonyiwa ensigo zo n'aziviirako ddala kwe kumugamba nti ensigo z'olina zambizi. Osobola okumugamba munnange nalwalamu awo engeri gye ziri nti kidine za bbeeyi n'embulwa ssente oba bazadde bange ne babulwa ssente ezigenda okuba nga zingulira ensigo okuba nti bazinteekamu ne banteekamu ez'embizi kigenda kuyamba nnyo batandika okuyita astagafurura bakyogera we bate bana abasiraamu musonyiwe naye nga iye kadama bba mugezi bw'ojja sinno nti abantu b'okolera we baba balina kye beetaaga nga kiri mu ggwe munda gwe toyina makulu gye bali toyina makulu gye bali era okugjawo obulamu bwo tekibatwalira na ssaawa bagenda kulimbalimba bakutwale mu ddwaliro sinakindi bayinza okukuba kalifomu mu ruumu yo ogenda okudda engolo mukwano nga kawedde mudda abalala boosi ayinza obutakugamba kati gwoba oyina chance singa boosi wakikugamba kati abalala oyinza obutafuna chance mukama wo kikugamba mbagamba nina kadaama gwe twataasa okugjamu ensigo bajjukira nabiryo Shamim sajjukira mwaka oba yali 222 oba 223 222 ku 223 omwana oyo twamujja mu mannyo g'empisi naye ate yamutemyako yali bakiyita batya omuvubuka wewaka yali yawasa kati ono oyo omukyala eyatemyako baali bamuwasa buwasa nga omanyi nti famire zaabwe batera okuba nga abaana abalenzi babawaako za apartment bawasiza waka ye yatemya ku mwana n'amugamba olina famire yo nti ye munnange batemyeko obagambe ABCD bateekateeka kino munnange ng'omwana atandika kuba ndulu audio nga ziyita nga tutandika okumunoonya butabwe tumufuna ne tunoonya contacts bubi big up to your initiative Uganda guys tulwanye entalo omwana tumutaasa okumujja mu kiyumba you guys ku office ye gye sijja kwogera linnya eye Saudi Arabia manager n'amukwata n'amuzza mu office nga waisewo olunaku lumu nga tumutaasiza ali ku office bamukwata omwana oyo bamuleeta mu office ya manager nga manager alimbalimba omwana mugamba kkiriza otuweyo ensigo emu tugenda kuwa $4 ne $4 mulimu ssente mekandiza milioni nga 2 n'obugwamu kubanga $100 erimu emitwalo 3 $10 10 zirimu emitwalo nga 3 oba 37 kisinziira exchange rate webeera kwebeera mbutu kwe $4 ne bamulimba ogenda kugendewa mu ogule mmotoka simanya ng'ozimbira bakadde bo biki nga bamulaze nti $4 sente nyingi omwana yayita ayina simu n'afuna ku simu z'abannaawo nga ze kuba bamugamba genda weerowoozeemu ojja kudda otubuulire kati afuna ku simu z'abanne aŋŋamba nze kamwakoogera nali mu nsonga nze nasulanga seebase nze nasinga ojimiramu nasula seebase nga ntunula bwenti mpaka omwana oyo lwe yalinya ku ttaka lya Uganda ekiraga nti office baali bakimanyiiko singa nkubuulira kampani ya Uganda kye yayogera nga kiragirawo nti omwana ono yava e Uganda ng'ali ku mission kampani mweze e Uganda muli babi abamu muli babi mulina abaana be mutambuza nga bo mukimanyi ono ye mumutunze n'ebibye abamu batambuza si bonna naye mu baana be mutambuza mubaamuko ababeeramu nga bo zigenze nga nkoko zigenda kusalibwa bwetyo bwe twataasa omwana oyo ne ku ofiisi nkubuulira njogera nga ntya Katonda twamutolosaawo yabuuka kikomera mwesabire bankuba kyeyo nga bamala bakita ne balaba nga tebagenda musobola ono ye yabayita mu ngalo ne bamusesema mpaka omwana bw'akomawo e Uganda
bwenkuwa ebyali e Uganda ng'atuuse okuva ku kampani ye Uganda ojja kutya naye muzikirize enkome wano naye kuba kyeyobeera mugezi beera mugezi nnyo tozannyira ku bulamu ekintu kyonna ng'oli agala zannyira ku bulamu bwo fa makazi makye bayita okufa amakazi fa makazi tokkiriza muntu yenna kuzannyira ku bulamu bwo mukama bankumi nanya atakumi na mpeera tujja kuba nga tusinkana mu vidiyo ezo eziddako mweraba